bonna abo yamutuma abagambe nti la ilaha illa Allah. Teyayawula wakati wa musajja na mukyala, wabula ffenna obubaka obwatusindikirwa bwe buvunaana omusajja bwe butyo bwe buvunaana n'omukyala. Yagamba Allah mu sura bagiyita Ahzab okuva ku aya eya 35. Allah agamba innama almuslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat. Mu aya omwo Allah yaleetanga abantu babika bibiri, omusajja n'omukyala. Yaleetanga gurupu y'abasajja n'aleeta ne gurupu y'abakyala, ekiraga nti mu Busiraamu bwe banaavunaana omusajja n'omukyala bwe bateekeddwa okumuvunaana. Obusiraamu nga bwe bukwata ku musajja era bwe bukwata ku mukyala. Tetulinaayo Busiraamu bwa musajja, tetulinaayo Busiraamu bwa mukyala, tetulinaayo swala ya musajja, tetulinaayo swala ya mukyala. Wabula ffenna esswala etuvunaanwako eryemu. Omusajja bw'ateekeddwa gisaala, na bw'atyo omukyala bw'ateekeddwa okugisaala. Hijja omusajja bw'ateekeddwa gikola, na bw'atyo omukyala bw'ateekeddwa okugikola. Tetulinaayo hijja ya musajja na hijja ya mukyala. Tunuulira awsaafu, ebitendo Allah bye yatenda n'abantu bano. Yagaa nti innama almuslimina, mazima omusiraamu omusajja, walmuslimaati n'omusiraamu omukyala, walmu'minina omukkiriza omusajja, walmu'minaati n'omukkiriza omukyala, walqanitiina n'omuddu omugonvu mu basajja, walqanitaati n'omuddu omugonvu mu bakyala. Muddu omugonvu nga musajja, n'omuddu omugonvu nga mukyala. Wasaadiqiina, muddu yenna ayogera amazima nga musajja. Wasaadiqaati, n'omuddu ayogera amazima nga mukyala. N'agamba nti wasaabiriina wasaabiraat, omugumiikiriza omusajja n'omuddu omugumiikiriza omukyala. Olabanga bombi tayawuddeeko omu,
wabula ayita omusajja n'ayita omukyala, ayita omusiraamu omusajja n'ayita omusiraamu omukyala. bw'obanga toyingidde mu bitende ebyo, tetuyinaayo busiraamu bwa mukyala ng'abasinga obungi bwe batugamba. Tetulinaayo obusiraamu nti obwo bwo bwa musajja. Obula ffenna obusiraamu butukakatako kimu. Ebibuuzo bye bajja okubuuza omukyala bye bajja okubuuza nze, tebalinaayo bibuuzo bya mukyala abada. Wabula ebitonde byombi, ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikyala, tubuuzibwa ebibuuzo bya mulundi gumu. Bagamba nti man rabbuka, omulezi woyaani, ekyo bakibuuza nze naawe. Teeka okumanya omulezi woyaani. Bw'osoma Quran noga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, teriyo lafuzu ya mukyala, wabula enjatula zonna zikwata ku bantu nga bwe bavunaana omusajja bamubuuza obadde osinzaani, naawe we bakuvunaana. Osomye Quran oba togisomye? Bw'oba togisomye ng'ebanavunaana omusajja atagisoma, naawe we bagenda okukuvunaana. Tosuubirayo nti banaabavunaana ku lunaku lw'enkomerero ti Allah ajja kuvunaana basajja bokka. La, wanga Allah yagaa nti alladhina atainahumul kitaaba, alladhina atainahumul kitaaba, abo Allah be yawa ekitabo Quran teyagamba nti basajja. Yatiluunahu, basoma ekitabo ekyo haqqa tilawatihi, obutuufu bw'okukisoma. Ulaika, abo abasoma Qur'ani nga bweteekeddwa okusomwa, yu'minuuna bihi, be bagikkiriza. Waman yakfuru bihi, oyo yenna atamanyi kusoma Qur'ani nga bwesomwa, fa ulaika humul khasiruuna, oyo nno yabafaafaganiddwa. Mu aya eyo bw'ogisoma ndi etulagira okusoma Qur'an eri mu suratul Baqara, terina gwegamba nti Qur'an agisoma musajja. La, wabula ffenna etukwatirako wamu. Nga bwensoma Qur'an, naawe bw'oteekeddwa oyagala toyagala okugisoma. Bw'olaba togisomye olwokuba olaba oli mukazi, ewa Allah ekibonerezo ojja kukifuna. Laba ye aya Allah wayogedde mu Qur'an agandi ulaika humul khasiruuna, oyo atamanyi kusoma Qur'ani yonna abaafaafaganiddwa. Oteekeddwa Khadija okumanya we basaala. Essala okugijja kwa al-Fatiha, okujja ku takbiira, okutuuka ku salaamu, oteekeddwa oyagala toyagala, oteekeddwa okuba nga ogimanyi. Tekusaalirwa, wabula buvunaanyizibwa bwo okutuula wansi obuuze abangi essala esaalwa etya. Bwe butaba kutwala biseera nandibabuuzizza nti abanga abakyala abakuŋŋaanye
omuntu afuna atya ewuzo? abanga abakyala abakuŋŋaanye omuntu yeetukuza atya? ki kye bayita okwetukuza? ekyo mbaka kyeyesigamizaako obutuufu bw'esswala y'omuntu. wamubaka Muhammad salama yatugamba ti as-salatu thalathatu athulaathu, esswala erimu ebitundu bisatu. ebitundu ebyo ebisatu oteekwa okuba Khadija ng'obimanyi. bwe bikubula esswala yeeba nfu. dagati ekitundu ekisooka kwekwetukuza. bw'oba tomanyiwe beetukuza, okwetukuza kulimu ebintu bisatu oba bina. mulimu al istinjai, nembaamu al ghuslu, nembaamu al wudui. al istinjai, al ghuslu, al wudui. bwe tugatta ebintu bisatu kyebayita tahara. omukyala bw'aba tamanyi bintu ebyo bisatu, esswala oba togirina, kubanga toba mutuufu asaana kuyimirira mu maaso gani? ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila ssala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuba fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. aya ya wuzu erimu okunaaba, erimu okutayammama. aya egi abaffe Allah yagamba musajja wabula yagamba omuntu yenna omusiraamu baba agenda okusaala oteekwa okukakasa nti ebintu ebyo Allah byatemyetemye. mu aya eyo omanyi bwe bikolebwa. bw'oba tobimanyi kasarta dunya, ensi ekola emirimu. tuli fena bwe bikulema okukola tonenyanga omulala, oteekwa okuba nga omanyi ebafuna ewuzu. bwewuli ekigambo ewuzu olabanga ekirisahla, ekyangu. wuzu bulijjo gyenfuna naye bagamba nfunamu ewuzu, lukkiriza nti simanyi kufuna ki wuzu. bebagamba Khadija omuntu anaaba atya janaba, omuntu anaaba atya ng'avudde mu haidu. si byakunaaba nga bwe walaba maama waanaaba, biriko amateeka mu kitabu muno. fa in kuntum junuba fattahharu, mbanga mufunye janaba munaabe mwetukuze. yasalunaka anil mahidi, bakubuuza ku kikwatagana ne hid. qul, bagambe ya Muhammad, huwa adha, hidun mbi. kati fa'tazilu nisaa fil mahid, bakyala bammwe basulumbanga mu beesambe. ekyo kimu. wala taqrabuhunna, temusemberanga we bali hatta yatuhurun, aw yakossa enkossa ya kikyala.
hatta yatuhurna waba omusajja tanaaba haidu wabula allah kyali ayogerako kyeyawulidde ku kitonde ki kimu kya mukyala hatta yatuhurna faidha tataharna omukyala bwemalanga okwetukuza yetukuza ki okuva mu haidu otegedde banaaba omanyi we banaaba haidu yamateeka sikugenda mukiigo kweyira mazira erina amateeka ago omubaka kwe yasinziira sallallahu alaihi wasallam ekyamutuusa omuwaliriza n'asomesa omukyala n'asomesa mukazi we olabanga ekyo okimanyi omusajja mwekyamwawuddemu banga omusajja talwala haidu tegeregana omusajja tagenda mu istihada istihada ine enaaba yaayo istihada kyeki tuyinza okiyita ekikulukuto kyebayita istihada olwangaala otya nakyo onaaba otya osaala otya nga obulamu obwo allah abugeredde si bwa musajja wabula bukakatako gwe okubuyiga bukakata ku musajja obuyiga asobole okubulaga mukyala we asobole okubulaga mukyala we bukakata ku musajja abuyige asobole okubulaga mwannyina mugambe nti mariyamu omuntu anaaba bwatyo omuntu anaaba bwati istihada enaabwa bweti bwobeera nga oli mustahaba oteeka okukola kino nakino 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 istihada eba ya musaayi nabawo ey'amazzi teriyo bakugirako swala ate oteeka okunaaba khadija obimanyi ebyo oba mulowooza nti abasajja balina obusiraamu obwabwe n'abakyala balina obwabwe entegera y'abasinga obungi mumwe mulowooza nti eddiini y'omukyala eri ku musajja la olabanga gamba ekyaba akuziise kubanga ne bwe tuba tukusaalira tuga nti allahumma gfir laha bala abataliiwo lwaki tukozesa enjatula ya kikyala warhamaha musaasire waafaha mukwate empola waakirimu nuzulaha tetuleeta musajja n'omusajja bwe tuba tumusaalira tuleeta enjatula zaki ne bwoba gwe mukyala we nga gwomusaalira musaddaaka tikana yashhad an la ilaha illa anta ya allah baze wange ono abadde akakasa nteri asinzibwa okujjako gwe wa anta alamu bihi min negwosinga omumutegeera okusingaza gwosinga okutegeera omusajja ono okusingaza n'omusajja n'agamba mukyala we nti wa anta alamu biha minni ayi allah gwosinga okutegeera omukyala ono naye nga bonna badde mu nyumba ki buli omu awadde munna asigadde ku lulwe kati mbaloowo abaakuwaayo teekamu amagezi akuwaddeyo osaana okuweebwayo akuwaddeyo osaana okuweebwayo omanyi bwe basaala kyekintu ekisembayo okuba ekinene mu nsi esola bwekulema ebirala bite lwaki awalu ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyama assala allah kyalisooka otubalako sola
wujidat bwolisangibwanga esswalayo yagamba tamma ganzijuvu teyagamba sahiha oba yagamba fen wujidat tamma bwolisangwa esswalayo Fatima nga ntuufu qubilat Allah agenda jikkiriza wasaira amalihi au amaliha n'emirimu gyemirala gyokoza agikkirize naye fa in wujidat naqisatan bwetutuuka mu maaso ga Allah nga bakuziisa osigadde obwomu esswalayo nesangibwa nga nkendeevu ruddat bagenda kuddiza esswalayo wasaira amalaha n'emirimu gyegisigadde kateekayo amagezi kyesswala gye banvunaana gye bakuvunaana esswala gye banvunaana ye kuvunaanwako bagambye ekintu kitono nebaga nti singa otuula n'ositula omukyalo omu ku omu timbuulirayo banaaba haidu yinza okukaaba amaziga naye nga bonna mwenna musaala tosoma mugaa timbuulira nifaasi eggwawo ddi kabonero kyomubaka keyalaga akalaga nti nifaasi eweddewo naaba kabonero kyomubaka keyalaga akalaga nti haidu eweddewo naaba yagamba kunaaba atya tutegeregana oyinza okukaaba amaziga nga tusaala ffenna ninga Khadija yennaabaye era n'omugamba alaga nti nze bwentyo bwennaaba notusente birimu nti nze bwentyo oteeka okuba okunaaba kwoyina gwokujjako ne gwe tujjako emirimu gyaffe alyo tebali bana alyoku omubaka sallallahu alaihi wasallam teri wakubiri Allah agitulalikako nalagira omubaka watusomese bwetuteeka ogikola teri gojja kujjako nkola ya mulimu kyova olaba musiraamu omulimu gutuuka lwa bintu bimeka al ikhlas ye Allah amaze okugulalika weeguli era ngukola kulwani kulwa Allah wal mutabaa nina gwengujjako ebibiri ebyo bwobinyweza ojja kuwona bwe binaakulema Khadija ofaafaganiddwa nolwekyo mbakubiriza nti mujje mu mitima gyammwe entegeera erowooza nti obusiraamu bw'abasajja nze eddiini yange kasa omusajja gwengoberera la Allah bwe yali alaalika amateeka yagalaalika ku bantu ba miteeka emeka omusajja n'omukyala genda mu suratul Baqara aya ziri eri ng'etandika nti ya ayyuhannaasu abanga yagati owange omusajja la ya ayyuhannaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum musinze Allah musinze Allah oyo Allah gwembagamba okusinza ye yabatonda kati kola ebyokola byonna nga binakweyimirira kola byokola byonna ngewa Allah binagira ki binakweyimirira bwemba nkuziika nga obadde nnyabo oba badde mukyala wange nkugamba bismillah wa ala millati rasulillah nenkusindika mu mwana Adaani mpola nokugwerayo kiwedde byonna bagenda okuleeta tebirina mugaso bismillah soso okusoma erinnya lya Allah wa ala millati rasulillah mwannyinaze nkuzikidde ku ddiini y'omubaka owange maama wange nkuzikidde ku ddiini y'omubaka kiwedde ne bwaba mukyalawo ekyokomekereza nakyo tiyatuganye nkuzikidde ku ddiini yo
wabula ffenna tuziikirwa ku ddiini y'omubaka gye yajja nayo. Omukyala beera mwegendereza nnyo mu bintu omubaka bye yeekesa abasajja. Mukyala, ma taraktu ala ummati, sirekeddewo bantu ba umma yange fitina, ekikemo adarru min masihi dajjal, ekibye nnyo okusinga ne masihi dajjal ng'omukyala. So nga ate gwe tuteekeddwa okuba naye. Tutegeregana? Omukyala oteekwa okuba ow'amagezi ennyo oyiga obusiraamu, kubanga gwojja n'ekimu kyokubiri ky'eddiini yange. Kitegereka ekyo? Omukyala bw'omuwasa, nabbi yagamba nti omusiraamu bw'aba talina mukyala, eddiini agirinako kimu kyakubiri. Bw'afuna omukyala yajja n'ekimu ekyokubiri eky'eddiini ye. Bw'aba talina mukyala aba n'ekimu kyaki. Bw'awasa omukyala n'amuleeta, sahaba we yaleeta omukyala, nabbi yamugamba nti eddiini ye ejjudde. Namugamba saba nnyo Allah akuwe okukuuma ekimu ekyokubiri eky'eddiini yo. Olabe nti omukyala obuvunanyizibwa olina bunene, likakwebalira ku ddiini ya musajja. Ojja na buli kintu, ekimu ekyokubiri eky'eddiini y'omusajja gwojja nakyo. Onookijjawa nga tosomye? Onookitegeera otya nga tosomye? Ekyani akigamba omubaka sallallahu alaihi wasallam? Yagamba ekimu ekyokubiri eky'eddiini y'omuntu kiva ku muki? Ku mukyala. Era bw'ajja nakyo nga mulungi, omusajja atereera. Omusajja atereera kubanga alina ekyokubiri eky'eddiini ye muki? Mutereevu, ye mukyala. Ojja nga ogenda kuzimba omusajja ono abeere ku kkuba eggolokofu, onooli muzimbako otya nga naawe azze okumuzimba tolina kyomanya? Tutegeregana? Bwe tuba twagala okubeera mu nsi obulungi, tutunuulira mukyala. Bwe tuba tumuwasa, tutunuulira nnyina mabega we gy'ava. Tetutunuulira muwala ono gw'oyambaza jilbaaba, tutunuulira nnyina w'omwana afaanana atya. Musiraamu, obusiraamu bwalina bwannamaddala oba obukoppe. Tetutunuulira bulungi bwa muwala. Bw'onoogenda okutunula ebitendo Allah omubaka byayogera ebiraga ku mukyala omulungi, obifuna n'omukyala tonnabeera naye. Idha nadarta ilaiha, bw'omutunulako akusanyusa. Naka bw'otobaawo akwekuumira, nakukuumira abaana bo, akuuma emaali yabba, tafuluma mu nnyumba nga bbaawe tamukkiriza. Eyo omubaka gwe yayita ye mar'atu saliha, ye mukyalo omulungi. Tumutegeererawa omwana w'abendi gw'osanze awaka, omukyala gw'osanze awaka, tuzzaayo layini emabega. Maama we afaanana atya? Olulyo lwabwe lufaanana lutya? Bakkojja be baluwa? Bakkojja be baluwa? Bafaanana batya ku busiraamu bwabwe? Omukyala no bwenna amugjamu omwana ajja kuba musiraamu. Obuyinza bwonna Allah n'abuzza eri omukyala oyo. Nolwekyo omukyala wooli, obusiraamu buno bukufuga 100 ku 100 nga bwe bufuga omusajja.
bwoba tebukufuze tojja kubeera na bulungi. Obusiraamu buyige. Imaamu Shafii eyamusomesa yali nnyina. Maama we yatuula wansi n'amusomesa n'amukwasisa Kulaani. Naweza emyaka 8 nga Kulaani eri mu mutwe gwe, naye agimukwasizza n'ebitandikirwako wuzi n'ebirala maama. Wanga kitaawe yafa muto ne maama yamuwanirira omutuusa ku levo olwaliro buli omu bwasoma ndi mugoberezi wa Shafii, ekitabo kya Shafii yagamba naye amuteeka ku musingi ogwo yali maama we. Kati gy'omanyi okusoma Qur'an gy'onootuuza abaana bo bagandi kale alhamdulillah mwana wange tugenda kusoma yasarna walakad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. Maryam osobola okusoma nawe yasarna okuva ku lupapula olusooka okutuuka ku lusembayo. Bwagisoma n'agitegeera Qur'ani terina weemulemera, naye ani agivunaanwako? Gwe, kubanga omwami agenza okunoonya kyemunaalya. Negwe osobola okusomesa omwana wo? Baleete yasaruna bagikuwe, omwami azireeta awakanya. Maama obeere puroguramu esomesa abaana b'ekitabo kino, enkya tubaganyirwemu. Ani yakwata ku mubaka sallallahu alaihi wasallam? Kitaawe yafa muto, nyina n'amuzaala nga taliiwo, n'afiiririra omwana we. Bwe baamujja mu ngalo za nnyina baamuwa jjajjaawe, baamujja mu ngalo za nnyina baddamu mmuwa mukazi. Maama omubaka si Amina? Bwe baamujja mu ngalo za Amina baamuwaani? Baamuwa Halima. Bwe baamujja mu ngalo za Halima baamuwa Thuwaiba. Bamujja mu ngalo za Thuwaiba ng'amaze n'okufuna ku bimu ebintu ebinene. Jibrilu weemujjira emukwata ebaaga omutima gwe ng'ali wa mukyala, n'omukyala yaguma n'adduka n'agenda ewa jjajjaawe. Namugaa ti nfunye obuzi wannyina, namugaa ti omwana ono mbadde njagala muzze, ng'alaba mu butuufu ebituuse ku mwana si biki, si byangu, naye yaguma. Nago omwana mbadde njagala muzze, era n'amukomyawo n'amuwa Halima, n'amuwa Amina. Gw'osobola okukwata omwana wo, osobola omusomesa yasana. Omukyala gw'osomesa Kulaani awaka, omwami alivaizinga Kulaani n'abaana be. Muhammadi nsomeramu al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim. N'akwata 10 n'akimuwa amwongeremu amaanyi ayongere okukola ki? Naye ani alina obuvunaanyizibwa ku mwana? Gwe Khadija. Tutegeregana? Lwaki omukyala nsonga nkulu? Abaana ffenna boolaba abakuze n'abato be mukyazaala bali ku maama, bali ku maama. Maama bw'oba omuwutta n'abaana bagenze, maama bw'oba omuwutta n'abaana bagenze. Obutategeera lwaki bagenze? Mukyala abeera n'omwana emyezi 9 mu lubuto, kiba kiri ng'omwana oyo adipendinga kwani? Ku maama. Kyovola nti omukyala bw'afuna olubuto taddayo kufulumya musaayi gwonna, eba mmere ya mwana. Abdullah ibn Abbas kyagamba ti omuntu teyandyetutte nti wa kitalo aba akimanyi yalya ku hedu ya maama we, talina kyali, era Allah banalumuteeka mu lubuto agisiba. Kati gwe muweerabira ti oli wa bbeeyi olufaanana otya
tolina emyezi kiraba mulaba adipendinga ku musaayi gw'amaama. n'omusaayi labanan khalisan Allah gatabula mu bintu bibiri mu mmere yo gy'olya n'amata n'omusaayi okulaga nti omukyalo oli wa ebiri fe okutegeera ne bataata baffe sajja mukulu oyo mulaba yanjawulo tefaanana yaffe tefaanana yammwe nange saayonka ku mata gambo agembwa gana agente ge baleeta mwana muto myezi 3 n'omuwa amata n'otobalaamu nti Allah okutabula amata g'ensolo ganjawulo ensolo gye basadde baziina duudi wano manya asiri kati eyimiridde egiraki tegafaanana nagago amata agago ga amazzi era bw'ogakamamu bwoti n'ogateeka mu kintu ga luzzi naye mutabani waaganywa agayonka n'atajulira naki neyeebaka n'atereera gwolooza ebbeere lya pusi ddene nnyo naye yonsa obwana bwayo ne bukumba ne bukkuta ate nga bungi. Enteekateeka ya Allah ku mata ga pusi eyo yeeyo gagwanira abaana baayo. Embuzi ezaala embuzi 3 neziyonsa n'oziraba nga mbuzi ki n'okulya tezirya. Lwaki? Amata g'embuzi ago Allah yagageraageranya geego ku mwana waagwo, gwagago togamuwa. Kino nno mbasanyusa nakyo, tegeragana kino mbasanyusa nakyo. Mukkiriza okusanyusa kw'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe bamutwala Jibrilu yamunona waka. Mbaka agamba nti bwe yantwala yanteeka wakati, banteeka wakati wa malayika ebbiri ne banninyisa nga ndaba we tulinnya wakalubo tewalinnyika, naye bampanirira mpaka lwe nagira ki, naye bantuusa awantu nga mulimu abantu ab'ebika ebyenjawulo. Nagamba kyenjagalako ekimu tibantuusa awali abakyala ng'akasenge kajjuddemu baki, naye ng'abakyala abo bayonkebwa emisota, bayonkebwa ebisota.
nangamba nembuuza hadisi eri mu Bukhari eraga ebibonerezo omuntu byafuna ng'akoze ensobi. Nemubuuza omubaka nemubuuza mukwano gwange Jibril, ya Jibril abo omusango gwabwe ki? Nangamba nti abakyala abo be bakyala abaalinga mu nsi nga bamma abaana baabwe amabeere gaabwe. Allah kwe kubasasulawa. Ekyo ekibonerezo kyabwe, ekyo ekibonerezo kyabwe. Lwaki Allah wadde ekibonerezo ekine ku kitu kyolabanga ekitono? Walwalidaatu yurdina awladahunna hawlaini kamilaini. Allah alaga omukyala singa afa mukazi we abadde azaala, Allah namujjulla nga tetunnakola kirala kyonna, omwana akyali mulamu, nti ye tunoonye omukyala namutuyonseza. Osama tebutulagira muwa mata, oba tunoonya mukyala kyanamuyonsa. Kitegeregana? Gwe tusooka okunoonya amuwa amabeere agakwatagana n'obulamu bwe nga tetunnamulowooleza muwaaki mata. Allah kyagamba wa ala alwarithi mithlu dhalik, tinga bw'obadde olabirira mukyalawo n'omukyala ono akkiriza okuyonsa omwana wo, naye mulabirire nnyo, muliise munywese, afune amabeere mangi ayonse omwana wo ono, aleme kuba kukyusa bubumbwa Allah bwe yagira ki bwe yamuwa. Bitegereka? Allah yalaga ku mukyala singa omukyala azaala omwana mu kutwagala ennyo, lwakuba tubifuula ebyomuzannyo, bwe yatugamba okwesigamizaako omwana waffe amuyonse. Allah nalaba nti bw'olabanga entegeera ye si nnungi, muggyeko omwana wo. Ekyo kibaluma naye ge mazima, ayogera amazima. Man asdaku min Allahi qiila, ani asinga okwogera amazima okusinga Allah? Taliyo. Naye gaba olaba omukyala ng'entegeera y'enfu, muggyeko omwana wo, tamuyonsa, tamuyonsa, muggyeko. Omuwa omukyala omulala gw'olabye nti alimu akategeera mu kuyonseze wangi entegeera gy'olabirako omukyala nnene era ogiraba, owangaala n'omuntu ng'otegeera bwafaanana. Mumwe mulimu omukyala ayinza okuba n'omusajja awaka, ne bagoba mutabani we ku ssomero, bamugobedde siringi ebi, bamugobedde 2,000 nga linda kitaawadde. Ina amagezi oba olina amagezi? 2,000 ne bwajjawo zeyanimulekedde ez'akameza, ne bwajjawo ez'emmere gati omwana yazze nga bamugobye, nendaba omusigaza awaka nga kiki? Osaala omala olunaku tosadde, tosadde. Omwana we akulaba entegeerayo yeeyo, naye gyakoppa. Kati omukazi nsibuko nnene ku society y'obusiraamu, nsibuko nnene, era bw'ogigayali mmwe musinze okutta society. Tutegeregana? Teri musajja akunama kwenkana mukazi, taliyo. So ng'ensibuko y'ensa n'obuntu bulamu eva muki? Mukyala. Ensibuko y'ensa weweeyagalira ne mukyala ono kiriza ati nina omukazi, omutunuulira enneeyisa ye, ebigambo ebimuvaamu, ayogera kino omwana we, tasobola kulekera mwana we hawusi galola, naye ogenda musanga nga talina nsa. So nga Allah yamugaa ti wa in yasta'fifna, mukyala singa aba n'ensa kyekirungi gyali. Nolwekyo mukyala gwantunuulira ekijjo bataasaako ku ekyo kutuula wansi awo, kubanga ffenna obusiraamu tetwagira ki? Tetwabusoma. Abanga obusiraamu si bwagatta, obusiraamu bulina amateeka gaabwo.
bwina gurama oluwarabu otekwa omusoma omutegeere osobola okutegeera tafsiri gwogenda okuvunula. Bwina balaga oluwarabu otekwa omutegeera osobola okutegeera nti eno Allah yakosa balaga yagundi eno yakosa balaga bweti aba ategeeza kino. Osoma al-Fatiha nga yo amagezi go gagireete iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah nsinza gwe wekka nga hakikati oli mutuufu osinza Allah, nawe ogenda okwevunula mu mutima ng'olaba emabega teriyo kirala. Olaba bajonyesa mu baka, temulabanga muli bazibu nnyo. Olaba bajonyesa omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe bamanyi nti nabbi n'ennyumba n'agidduka n'abeera wabweru. Umaru n'amugamba lwaki oli bweru? N'agenda wa muwala we Hafsa namubaka aluwa nga kyali eri wabweru gyebasa fe yatuviiridde. Namubwa mwamukoze eki kitewali. Musajja wattu na Umaru n'akyava asaba Allah nti ai Allah nkusaba ompe nfuneyo ekigambo kye nnaabuuza omubaka ono nenfunako ku nseko ze. N'atambula n'agenda awali omubaka sallam n'amuwa salaamu, n'amwanukula ng'agalamidde awo. Namuga ti ya Rasulallah nina obuzibu. Kiki ya Umar? Naga nti olaba otya singa mbeera n'omukyala nansaba ebintu ebisukka enfuna yange? Nabbi n'aseka n'atuula. Namuga ti ya Umar ekyo ennyini kyombuuzizza bwe walaba mu kibankoze. Ekyo ennyini kyombuuzizza bwe walaba mmwe kye bankoze. Allah n'abakoola nti ya nisa annabi suratul ahzab, abange bakyala b'omubaka, in kuntunna turidna alhayata addunya wa zinataha, bemba mwagala bulamu bwansi buno na byakwewunda kwabyo, fataalain bakuŋŋaanye bonna obaleeta. Omala obbafuna obbayita noonya amakubo gonna agasoboka obibawe omatte okon. Bw'omala okubibawa wasarrihuhunna sarahan jamila, bate bagende waabwe. Gwe tuwandebe nti wandisanyuse okuba kyoyagala okifunye. Naye Allah yalaba nti omukyala buli wasukka wakoma yeyongera kweyongerayo, tadda. Ebirungi biki tebiggwayo. Bw'onoomuwa kino enkyalaba ekirala, bw'onoomuwa kino enkyajja kulaba ekirala, bw'onoomuwa kino enkyajja kulaba ekirala. Obulamu buganye. Musajja agenda kwonooneka, akola kyonna kyasobola akuŋŋanjiza omuki addeeka asanyuke. Kivula tulimba bayimaamu tuteeka waliwo yafiiriddwa, waliwo omusajja mulwadde, waliwo omutambuze, waliwo kino. Naye abinoonya omukyala yavudde eka ayina bye yeetaaga, ate musajja wattu azibala tezigiraki. Olaba ogenda muyigiriza obulimba obwa buli kika. Tuula wansi, teri yajja kuwona muliro nga tasomye. Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin. Soko osome osobola okusaba Allah omwegayirira akusonyiwe. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma. Teyatandika nti saala, teyatandika na kuwa zaka, bal qal yagamba nti iqra, soma. Da'watu amira ila athiqafa, da'watu al-amira ila al-fikr. Da'wat kukungu kigambo Allah kiyakosanga kyetaaga okulowooza ennyo. Angambye kusoma ki? Agambe soma Qur'an, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma otegeere erinnya lya Allah. Bw'onoomumanya n'omutegeera buli kyogenda okukola ojja mweraliikirira.
bw'onooba tomutegedde ne bw'onookola otya ojja kufaafaaganirwa. Nolwekyo mwannyinaze muwala wange, maama wange atudde, teri ssanyu ewa Allah we tulaga ng'olina omukyala atasobola kukugunjula. Teri ssanyu Khadija ne bw'onooba mulungi afaanana atya nga tosobola kuzza musajja ono tya Allah mukyokola, kyomuddu takola bwatyo. Abaana ono bagamba otya tya Allah mukyokola, omwana tasobye ng'eddoboozi ly'omukyalo ono livaayo lizza omusajja gy'ateekwa okukola ki, okudda. Kubanga nabbi agambye nti ekimu ekyokubiri ekyeddiini yaffe mwe mugira ki, mwe mukirina. Gwokimanyi onookiwa balo, onookiwa omwana wo, onookiwa omwana wo obulenzi. Kyova olaba mu busiraamu batusanga mu maka ng'omwana omulenzi awulira nnyo nnyina nga tamuwulira mu mpulira ya bubuyabuya eri omukazi atendeka omwana ku ntendeke y'ekikazi, ng'omwana mulenzi ategeeranga mukazi oyo tuba tumufiiriddwa, tuba tetulina mugaso mu ye, wabula twagala omwana ategeere ng'omusonga Muhammad genda tolaba omukyalo oli hanasa. Abaana be yabagamba nti baana bange omubaka akoowodde jihaadi, mugende mwambale. Abaana ne beetooloola ne badde emaaju ne badde eno aga mwambale. Abagamba ye nnyaabu. Omwana omukyava yivamu namuga ti ya maama ana akhaafu lmutla, nti okunzita ne bantematema ne bantubujjula olugendo kwesanga omubiri gwonna bagize ki. Namuga nti muyabona mwana wa gwolaba oli osaze ku mbuzi, namuga nti bala ya umayi, bw'ogisale olwo bw'oba ogitematema fumbe owulire ekaaba ti aha naye bw'ofaanana. Yambala goberera omubaka gyagize eki, bwe yagenda bonna tebadda, naye omubaka omugamba nti abaana basigaddeyo. Saaba esooka namuga nti okyali wano, abaana bo tebakomyewo. Naga neebaza Allah mpadde ekitiibwa olw'okufa kw'abaana bange. Olina omwana omuwala afaanana, olina omwana omuwala afaanana hawula la bamuyita Ummu Talha gwe yali agenda okuwasa Ummu Sulaym, yajja Talha muvubuka muto alina ssente, kitaawe ye mukulembeze wa Makka, buli kalungi konna bagira ki, namugamba ya Ummu Sulaym njagala nkuwase. Namugamba nti mithluka la yurad, butuufu afaanana gwe tazikayo. Wabuli kyayagala ku muntu agira ki, ina ekitiibwa, ssente bweziri, buli kalungi konna okalina, naye enjawulo gye nnina wakiyinza kufumbirwa. Lwaki? Nti olw'ensonga nze ndi mukazi musiraamu, gw'oli musajja mukufaaru, yenjawulo yokka. Talha n'alowooza nti akawala kamugamba kitaawe waako yafa, balina ennyaabwe bali mu kubonaabona okutasoboka. N'addayo n'adda ogwokubiri. Bwe yadda ogwokubiri yasinkana maama w'abaana. Luli alabye muki? Asinkanye maama w'abaana. Namugamba kindeese njagala kuwasa muwalawo. Namugamba sinza mmusalirawo, wabula kamukuyitire. N'amuyita najja Talha atudde, maama w'abaana atudde n'omuwala. Namugamba ya Umayi, Talha namugambye ti mithluhu la yurad, afaanana Talha tazikayo, naye Talha mukufaaru, nze ni musiraamu sobola mufumbirwa. Ebitiibwa byonna tabitunuulidde. Talha bwaddayo, omwana n'asenguka ne nnyina ne bagenda e Madiina. Talha teyaweera, yatunula amaka gazzeemu mu mbeera gye galimu obwavu bwago.
n'abantu bawe enyanukula gye bamwanukula nga yeewuunyisa. Bwe baddayo e Madiina, Talha n'akwata engubu n'agenda e Madiina, agenze kunoonya omuwalo. Naye bw'atuuka e Madiina n'amunoonya n'amufuna. Namugamba nti Omusirayiri, njagala kukuwasa ebyerimbire si kati nzize eno. Namugamba nti afaanana gwe, nagamba nti afaanana gwe tazikayo. Naye nze ndi musiraamu, gwe toli musiraamu, tetusobola kufumbiriganwa. Naye bwe buolaba ng'okyagala nnyo, siramuka. Bw'osiramuka, haga mahari, sijja kukusabayo kintu kyonna, ge mahari gange. Talha n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ng'alooleza Talha alowooza yentegeera ey'Abannayuganda gye balina. Sajja omukufaaru ajja mu maaso ga mukazi omusiraamu Khadija, mpa omwana we, amanya omwana yeesalirawo. Bw'otosiramuka nasada la ilaha illa Allah, sada namanda rasulullah, awala yasiramuse, awette ala yasiramuse bamuwa omukazi. Obusiraamu bulwa bw'osinziddeko omuwa omukazi. Olaba omuwala oli bwazaayo omusajja, ne bwe yamugamba nti nsiramuse, namuga ekyo kya bbeeyi, jangu nkutwala eri omubaka. N'amutwala n'amutuusa mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Mwenkyanoonya okumutta e Makka nga takyaddayo, kubanga abalaza akize eki. Ate e Makka tebagala musiraamu, bamulaba atudde ne Muhammad, kati eri bamulaba nti mulabe takyaddayo. Yamulekawo, teyamugamba nti azze kumpasa. Talha n'atuula n'atandika okusoma ku mubaka. Bwe wayita ebbanga, Sulayimu addayo. Omubaka muga ya Rasulallah, Talha oyo mulaba, ekyamuleese kwabadde kwagala kumpasa, naye nze kwe kumuleeta wano. Nabbi kwe kuleeta hadisi fenna gye twetoloolerako egamba nti innamal a'malu binniyat. Hadisi eva ku Talha ti bw'abanga azze omulimu gwonna gutuuka na nniya. Talha ekyamujja e Makka okujja e Madiina tewabadde buki, kyova yakamuwa faman kana hijratuhu ala Allahi wa rasuli waman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Bweba ekyamuleese yabadde azze olwa duniya awi imraatu, bweba ekyamuleeta kuwoowa mukazi yenda mumuwa, era yamumuwa. Omuwala nakkiriza, gwe amaka go galina. Musajja zene babaleeta ebimotoka awaka bijjudde ebintu, bayinza obizaayo. Nogamba omusajja wete emmotokayo ddayo. Gwani? Nze Pawulo, ddayo fuluma ewange. Yamuwalawo bayinza batyo omusika gati ngenda kufumbira Peter, amufumbira musanyufu. Nolwekyo omukyala gwampuliriza ndaba, teekayo nnyo amagezi. Gwe busiraamu buno, tegeregana, gwe busiraamu, okufaako obusiraamu buno kyova olaba nga bufa, kubanga bonna bwe bagenda obwetoola babuzza gy'oli. Tosobola kukwata mwana wo ng'omukwata mu mukono musiraamu. Ebigambo bwe byoyogera awali abaana bo biriwe lwa busiraamu. Enneeyisaayo gye weeyisaamu omwana wo tosobola kukugoberera. Tegeregana, gwe obutta Khadija Mariyamu Jariya, gwe obutta obusiraamu buno, so nga ate Allah yabukuwa buli muki mukono gwo. Atugani tuwasa omukyala bw'oba ojja ewange ojja na kimu kyakubiri ekyeddiini yange. Tutegeregana, ojja na kimu kyakubiri. Onookijjawa nga tosomye? Onookijjawa? Gwe tulaba balo bwasobola okusoma Al-Fatiha n'emulema, nga naye mwami naawe Al-Fatiha geganyi. Tujja tufuna omusajja ajja atusomesenga wano, kuba nange sigikaza bulungi. So nga gwe oyinza okuba nga omugira ki, omusingako, naye eddoboozi lyo ligonza buli nsonga. Olaba lyagonza Firawuna n'atatta Musa, ate nga bamugambye nti agenda okutwala obuyinza bwo
mwana agenda okuzaalibwa nagamba kiba bwe kiti buli mukazi yenna azaala okuva olwaleero omwana omulenzi mumutte. Yagenda okulaba ebbanga abantu basse bangi nagaka muyimirizeemu mukuyimirizaamu mbe bazaalira mu Musa. Allah n'agamba nnyina kyogenda kuzaala omwana mulenzi omukyala ali lubuto naga ne bw'oba omuzadde ate amuzadde mu kiseera kyakutta bw'oba omuzadde muyonse naga wa in khifta alayhi bw'olaba ng'otidde omuyonsa fa alqihi fi lyam mukwate muteeke mu kibaya kye suula ku nnyanja. Obwongo bw'omukazi okukwata omwana we lwakuba b'ennaku zino mwaggwamu ozaala akaana n'okatta tena gabonaabona mubutta ne mubukwa ne mubusula mu bipipa by'abasawo. Teri musawo ajjamu mwana muwala lubuto nga lubadde lususse emyezi 4 n'amutta amugjamu nga mulamu. Bw'amugjamu nga mulamu naga omwana wuuyo gwomanyi kyomukola mwana mukwata n'asula mu kipipa n'atambula. Naye omukyalo ono Allah yamugamba wa in khifta alayhi fa alqihi fi lyam mukwata omuteeke mu kibaya kye suula ku nnyanja. Kazi yasirikirira ebibi gyomumusalira mu maaso ge kinene ku nnyanja kwamusudde nakwalabira ddala nti amugize eki omwana olunaku olumu alaba amusse naye bwe yamuzaala naye Allah kyeyamugamba endooto gye yamuwa n'amugamba nti inna radduhu ilayki naye totya nja mukuddiza. Olaba obukkiriza bw'omukyalo ono bw'alina bw'anywedde endooto gy'afunye emunywezezza ku buli nsonga. Yakwata omwana n'amusuula ku nnyanja. Ekibaya bwe kyaseeyeeya kyaggukira Firawuna w'atuula ne bajjamu omwana wa lunaku olwo ne yaddukira ku mazzi ne babuuza ayisa atya ku bisolo y'amayengo galeme gatyo mumukuba omwana nabbira. Ekibaya nga tekirimu n'amazzi kikalu naye omwana wa lunaku ki teyafuna magezi kulowooza ti omwana ow'olunaku olumu ono nnyina aluwa. Allah n'atuwa kisa nti waharramna alayhi almaradi'a min qabl kyenakola nagaana omwana ono okuyonka omukyala yenna kubanga batuusa omwana awali Firawuna naga nti alabika omwana ono gwe baŋŋamba mwana olunaku lumu ajidde ku mazzi talina maama we azze atya nayita abasajja bagale kutulumu mumutte asyali emmanja awuli olyogaano mu nnyumba ajja bagenda okukwata omwana nga la takotuluhu tomutta asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada muleke tomutta ajja kutuyamba kasa nange mbadde sizaalangako ngenda mufuula omwana wange. Firawuna teyaddeyo nakwogera yakwata bukwasi mwana inna kaidakunna adhimu enkweza mmwe nnene. Bwe yamumuwa n'amutwala emmanju Asiya n'atumya mu Madiina wonna baleeta n'ayonsa omwana we. Kakabaka yazadde omwana ne Allah okuzzaayo omwana ono kwe yasuubiza maama we nti inna radduhu ilayki nja mukuddiza totya. Allah gano waharramna alayhi almaradi'a min qabl buli mukyala gwe bamuwanga amuyonse ng'omwana tayonka. Buli mukyala gwe bamuwanga ayonse ng'omwana tayonka n'abeerawo omwana omuwere tayonka ennaku wiiki. Akawala kannyina k'omuwala k'omulenzi azaalibwa kenjagala nkulage nti omukazi aba n'obuki n'obuvunaanyizibwa bunene. Yatendeka kawala ke kato bwe yamala okuteeka omwana ku luuzi ku nnyanja n'agamba kawala ke nti kusihi londoole ekibaya kyolaba ekiraga fabasurat awukala kagenda okuba nga kitambula nekatambula ebbali w'ennyanja nekiggukire wa Firawuna nekatambula nekatuuka awaka nekayingira mu nnyumba kubanga mwana wabuwala ye tebamugiraki tebamuyinaako buzibu. N'atuuka awali Firawuna ayagala okukatta akaana
nakatuka ku leve egende wa mukyala Asiya akayonse kaganyi bakawadde abayonsa kaganyi bwekalaba wayise ennaku ne kagamba Asiya hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nze mbalagirirayo amaka ge mmanyi agayinza obbalabiririra omwana wa mwoyo era gajja mubuulirira gajja mukuuma bulungi bonna abaaliwo ne bateebuuza kyomwana ono avaawo atigidde atyo yamaka akigamanyi omwana omuto ono bonna tebamusaako birowoozo olaba omukazi omulamu aba intelligent n'abaana be babeera bwe bati bafaanana abaali mu nyumba bamugamba bugambi kigende omuleete ne batakalondoola kubuuza kagenda kujjawo omukyalo oyo naye bwe kafuluma nga kadduka kagenda ewa maama waga wategere maama musa mulabye waali mulamu naye mbagambye mbalagirira anayonsa omwana bamuwadde amabeere aganyi tayonka nagajja tugende Allah kyagamba faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynaha wala tahzan walta'lamu anna wa'da Allahi haqqan nemuse wanyina omukyala bwe yajja wa ku kyalo ava mu nnimiro ye n'ebisooto bye bamukkiriza ayingira mu lubiri lwa kabaka mpaka mu ddiiro Asiya amugamba uno yonsa omwana wange agati aluwa nti oyo tinja muyonsa tya bonna ababaddewo aganye okuyonka okukakasa nti onoomuyonsa sooka omuweki olwakwata omwana n'amuteeka ku bbeere n'ayonka Asiya n'asanyuka afunye ayonsa ki omukazi n'ayonsa omwana nga bamuwa akasente akatalina buli kyonna kyayagala bagira ki bakimuwa naye nga ayonsa mwana naye Allah yagamba nti omukazi kabula kati essanyu lye yafuna agati omwana wange azuuse agati inkadat latubidi bihi laula an rabatana ala qalbiha kabula kati ayatule ng'alaba essanyu lizeki singa saasiba mutima gwe litakuna min almuminina abeere mubakkiriza naye yaguma n'ayonsa omwana bwe yamala omuyonsa emyaka giweddeyo yamuleka mu mubiri wa Firawuni teyagamba agandi kangende naye amaze okufuna chansi bbiri ategedde omwana we wagira ki waali ekyokubiri ayina chansi eyingira awali omwana we nga bw'ayagala kubanga yeyayonsa ki n'omwana we waddembe okujja okulaba ku maama eyamuyonsa kubanga omukyala akkiriza Asiya nti ono omwana yagira ki intelligent y'omukyala nolwekyo omukazi nsonga nnene obusiraamu bwokufa olwaleero mmwe era olaba omukazi ayinamu jiddiya omwana omusanga mulamu omwana omusanga muki mulamu obwongo mulamu entegeera ebintu ebyakola olabanga bya kintu kikulu fewetwa onagenda kutebuza naye fewetwakulira ngaokusanga taata oyo muzeeyi omulaba nga bwe tumusanga mu kkubo ng'alina akagaali enkuba etonnye olina kukamujjako nojja ngaokawalula gwomanyi wokayisa mu bisooto n'awaganya oba musanga ku lusozi ng'avuddeko awalula oteekwa kukamujjako naye muzeeyi n'akusanga ng'ovaako emabega akawalula bajja kukuba emigga egikutta lwaki ng'oyo taatawo si taatawo nti mweddira gumu wabula buli maama omukulu ku kyalo kwabeera abamaama jjajja musajja omukulu ku kyalo kwabeera abajjajja taata si abaleero mubalina la omwana wolwala omusajja mukulu oyo asobola okukwata omuggo n'amukuba la neffe baatukubanga abasajja abakulu nakukuba emiggo ovaawa ku ssomero watosomye ate n'osabirira Allah akutaase musajja mukulu oyo aleme gendaka aleme kujjako kugamba muzeeyi nti omwana namusanze tasomye yabadde ki bakubuuze lwaki tewasomye ate bagenda kukuba emirala oli akkubye aye bagenda kukuzaamu ki niye obwongo bwaffe busaza nze tosoma aya 2 nesizitegeera
aisina wesobola kuwangalira tolina kyonkola kinene kinnemesa kubeera naawe okola kyomanya ti akoze kino kankole kino kiraba kitaffe bwe yali afa yatugamba mugenda kukula naye bw'obanga okuze n'owangalire wa mukuluwo bw'okomangawo tosabange mmere togenda kuwangalirawo nemubuuza taata lwaki tyati omukazi ajja kubuuza linafumbira abasajja babiri tebamusaba mmere naga bw'olabanga olina wa mukuluwo woosula tema eddirisa lifuuka oluggi bodda weggulira tokonkonaki kubanga mukulu wajja kubeera ku buliri we yeebase ng'awulira okongolagaddala omwana wattu kati omukyala lufuuka olutalo bawulira oguddewa munyumba kukasengeko nga weebaka kati obulamu obwo empangala gitwangala bakitaffe nga baba tebatufuga twabujjamu omugaso nalwekyo mbakubiriza bakyala mmwe temukoma leero wabula obuvunanyizibwa bw'obusiraamu bwaffe buli kwani kummwe abakyala mwe mutwonoona mwe mutulungamya kitegeregana okuyonsa kwammwe kyabbeeyi enkwata y'omwana wo olwaleero obuzibu bwe tulina kwe kukwata omwana ono omusajja mukulu omuyitaani imaamu oyinza okukwata muwalawo n'omumpa agenda akole wa hausigala ewange nenzira imaamu nzize mumaaso mukama wange mumaaso go njagala omumpa omuwala oyo agenda akole wa hausigala alabirira waka wange omumpa gwe muwalawo naye hausigala omujjawa tomanyineeka omujjawa fena tukanye omujjawa baluwa omwana omuzadde watuukidde okuta omwana n'ava emasaka ajje mu kampala anoonye omulimu question mark enene emulaga nti abakadde be tebabitegeera noono tosobola muwa zadde eryo kibumba kyo tomumanyi era kyobola tugenza okumaliriza nga batuze abaana baffe mulaba ku mitimbe gono bakubya abaana akaana bakakube tekumadde emmere abaana bawungutusa obutaba na kuyiga tebalya ate bakola nnyo omwana gwomulekedde amata gwomulekedde naye gagiraki omutwalo gwolekedde agula ebintu gwalya omwana wo tajja kujja kugamba nti omwana mama baba batuma neryabaaba teyampadde emmere anakigamba la kati ng'otulugunya obwongo bw'omwana w'omuto oyo bukula bwe butyo gwe lwaki olowooza omubaka atugaana nti bw'obanga n'omwana wo tokwatanga ekiggo n'omugezaamu otta obwongo newankubadde tokimukubye okukwata obukwasi n'omukanga otta bwongo bwe agenda akula bufa tutegeregana naye ani abaleeta wa hausigalo mmwe kubanga oyagala ogenda otunda ekyayi gwofunako singa 5 neweerabira ekibumba kyo ekyebbeeyi kyo kyolina naye nogenda notambula ekyalo nodda nokabuna nodda awaka okubala sente zoleese ezikutambuza okuva ku makya mpaka akawungeezi nga giri emitwalo 2 naye ofiiriddwa ki ku mwana wo eri omwana wa senior 6 ajja nalira abaana olwaleero tulina aba yunivasite babatendeka era babaleeta kutulugunya mwana era tosobola kuba naye najja wakawo n'asaba omulimu kiki ekituusiza ku ekyo mmwe ne singa tunaatuula wansi n'otegeera allah wo yaani n'otegeera obuvunaanyizibwa bwo ojja kumaliriza ng'ofunye akalungi kanya kwebuuzo biri tugere kubanga obudde ekisooka naga nti omukyala agamba nti alina ekizibu kinene ekyokunywa omwenge buli lwafuna obusungu yaba agenda ng'anywamu seeka agamba nti akola atya kubanga n'omwami we amutegeera kati
bwe bayombamu akimanya nti naye ekintu takyagala akola atya. takulimba nti takyagala akikola agira ki yemanyiza n'ategeera bwatyo shaitaani nemusaitarako nemufuga ye tamanyi nti omwenge haramu ate oba ogumanyi ki ekikukunywesa eryo zambi lwana ojje mu mutima gw'olwanyisa shaitaani ogamba nti omwenge mubi toddayo gunywa ojja kulaba ngaekuta oba si ekyo nga wakuwasa toli musiraamu nga wali ogumanyidde ogunywa eri nekyusa lwanyisa shaitaani eyo ogijje mu bwongo. Senga imaamu atusaaza n'abeera nga awubiddwa ate abaami ne batamujjukiza, nze nzikiza okumujjukiza nga ndi mukyala. Okkirizibwa imaamu ayinza okusoma n'asoma aya ya Qur'ani n'emubula. Imaamu ayinza okusaaza mu kifo ky'okukutama ku maviivi ayisewo buyisi mpaka wa si zambi n'omubaka yakifuna. Tutegeregana era bw'otodda ku imaamu wo nogaa ti imaamu mubi atusaaza n'agira ki nabbi yagamba nti innama ana basharun mithlukum ndi muntu nga mmwe ansa kama tansawuna nange neerabira namwe mugira ki omwerabira. Tutegeregana naye tumujjukiza omukyala bw'abaayo emmanju ng'ategedde ayisa mbaka yagamba akuba ku ngalo akuba ku mukono gwe bwe gugaana agambe nti subhanallah ayogere. oba omwami ategedde bw'aba tategedde alinde bamale eswala agambe imaamu tiwavuunamye oluvuunama luki oba tetwagenze ku maviivi kubanga si buli musajja nti amanyi obusiraamu nabo namba nene bakimbuyege bajega. Senga ebeera aya ya Qur'an bwebeera aya ya Qur'an ng'omukyala agimanya agisome mu lwatu kubanga eri tezanyirwamu kino tekizanyirwamu kiteeka wooyagala bonna tebamanyi naye omukyala agize ki ajatule wangi naye ate nno zambi bwe tuleka agende bw'ati avuluge Qur'ani zambi tusitula eddoboozi ne tumugolola kubanga mu baami tusanze ng'abaami bamanyi kuli huwa Allahu yokka gye baasoma bw'osoma essuula endala ng'obalese akati omukyala agimanya amwanukule. Naam, bibuzo osigaddeyo bisatu katubyanguye. Agamba senga nyina maidi si musiraamu era ayunga ku nviiri. Senga ndaba nga zikaddiye nnyo ng'afaanana bubi ne mugaa nti wayigenda mu saaluni batereze enviiri zo nfuna omusango. Allah yagamba sanakutubu ma qaddamu wa athaarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayo temugimanyi abasiga obumanyi Yasin. Allah gani nja kuvunaana byokoze n'ebyo byolagiridde oba ebivudde ku ggwe. Era tukitegerekese omukyala bw'ozaala omwana weegendereze bw'onookola ensobi omwana n'akugoberera byonna bikuvunaanwako. Tutegeregana abakyala muyina busaaluuni bwammwe muvunaanwa ku buli mukyala yenna gw'oyungako enviiri. Tutegeregana kubanga gwo olagiridde ezambi lino okukola ki okutambula. Gwe tulaba omubaka bw'atugamba nti tolagirira wali mwenge bw'ogulagirira onywedde. Tutegeregana nina akaduuka ako hajja tolinayo bia awanoza sirina gende wagundi wali omaze okunywa naawe. Sanaktubu ma qaddamu wa athaarahum. Bitegereka ebiva mu kyokoze ojja byetikka. Sheeka asobola okusala akiika mu nnaku ze zimu ne Idi Adha.
lwaki obigatta bw'oba ozisaze mu nnaku zezimu neza adha nosala akiikayo nofumbira abaddu ne balya ku mmere n'ennyama yaabwe tovunaana naye leka kubala akiika mu udhuhiya obigatte ebibiri. Sala embuzi zaffe nnya ez'abaana abalenzi boolina embuzi 6 ez'abaana abalenzi boolina embuzi 7 n'ey'omwana omuwala ofumbe ekijjulo abasiraamu bave mu yidi bajje bagireki bw'omaliriza genda osala udhuhiyayo nereka kujiyingiza kubanga udhuhiya ibaada ndala ne akiika ibaada ki udhuhiya ibaada nzibu nnyo ekafuwaza n'omuntu so nga ate akiika tegiraki tegerekana man kana indahu si'atan falam yudhi muntu bwabeeranga n'obusobozi n'atasala udhuhiya fala yuqarribanna musallana tojjanga butusalira ate ekitali kuki essanyu ly'abantu okwebaza ekyandibadde kisinga obulungi udhuhiya ogisale osale udhuhiya yo gabula abantu ennyama batwale bafumbe olaba olunaku osale akiika ngaomuntu ennyama badde tagisuubira abanga akiika teyitibwako bagagga tegerekana obuli teyitibwako bamasikini abagagga baba batono nnyo abateekwa okulya kwa akiika be bamasikini kubanga be balina obwetaavu bw'okulya kuki kati eno gy'oliita musajja gw'oyise kabuzi kalamba akalese mu firiigi gw'omuyise omuwa ebifi by'ennyama 2 so nga eriyo abyegomba okulyako obuli okutuula mu maka ga imaamu wallahi twalidde mu maka ga imaamu yatugabudde okulya kabasimaati kaaliddeko ono omugagga gw'okawa talina kyagira ki kyakazitoyamu tuyita masikini omusiraamu asanyuka nnyo n'okusaba kwe kugira ki kwanukulwa wallahu a'lam. Kikyamu muzeeyi kikyamu mbaka ya omusajja ajja waali namugati ya Rasulallah nasiramuseeyo naye munange oŋŋambye nti nsalira abaana bange ki naye nze ni musajja atalina mbuzi ndi mulunzi wa ŋŋamiya nkole ki ya Rasulallah namugaa nti buli mwana musalire ŋŋamiya naye bw'oba buli mwana onoomusalire ente tewali avunaana buli mwana musalire ki enteye naye tetugatta baana 7 ku nte ekyo kiri ku udhuhiya kwe twegatta abantu 7 kuki naye okusala akiika buli mwana asalirwa embuzi 2 oba obulenzi obuwala embuzi emu oba endiga emu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abayi kikyamalobozi katumaliza ebibuuzo biweddeyo. Seka agamba nti omukyala yazaala omwana nga wa haramu n'afuna obufumbo obwa halaali akkirizibwa okufuna obuyambi okuva eri ew'omusajja oli nga ayamba ono. Ekyokubiri agambye mu essential needs mu bya bulijjo bino. Ekyokubiri n'omukyala yazaala omwana mukaafu akkirizibwa okubeera nga afuna obuyambi okuva eri n'okubeera nga agenda ku mikolo gy'abaana be singa baba bafumbirwa nga bakaafu. Abanga aina alwala wa aina albara okwagala kuli luddawa n'okukyawa tegeregana. Olaba omukyala bw'ofunye okwagala okunene eri omusajja ono omukaafu okoze ezzambi eddene. Omubaka liyagamba sallallahu alayhi wasallam ti awthaqu ura al-iman omuguwa ogusiba obukkiriza nti kati bugize eki nsaba ogipakidde egize eki ejjudde osibye. Omuguwa ogusiba obukkiriza bw'omuntu nti bujjudde alhubbu fillah walbugdu fillah, kwagala kulwa Allah nakukyawa kulwani. Ate oyinza okuŋŋamba nti owala omukwano ate omulabe w'omubaka ati gwe bw'oyagala. Mukyala omusiraamu tafumbirwa musajja mukaafu era lwana nnyo osiramule omwana w'oyo. Olemeka abaana bazambi ameka
kale erimu olirwanyisa eryangu okujjawo eryobwenzi naye oleme kufuna duplicate eno mu maaso ga Allah. girwanyisa ogijjewo, tomutta, musikajje gy'oli abeere omusiraamu, musomesa obusiraamu bwennyini, osigaze zambi erimu eryobuki, omwegayirire Allah ajja kukusonyiwa. naye oleme kutwala duplicate eno mu maaso ga Allah nga Khadija amabeere ge gayonsa Peter, Khadija amabeere go gayonsa Peter, nomala okusaala nogende wa Peter, oba nebyokusaala obivaako. bannange kibi oli ayenze ku musiraamu akoze zambi yayinaki eryobwenzi, naye omwana asigadde muki musiraamu. tutegeregana ye omwana musiraamu, naye oli ayinayo amazambi abiri. abaffe tuno n'obuyambi eri omusajja oyo togendayo, nywera okozesa ebibiri byo byolina olabirire omwana wo. Omukafu singa gamba gati omwana siwwo, tovunaana, togiraki, tovunaanwa. tutegeregana owone ezambi eryo libeere wala naawe. wabarakallah. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kisembayo eddwa zetwasomye ziri bakkiriza osomera mu mazzi nga lupuya. saategedde ze mwasomye ezeddoko basobola ozisomera mu mazzi, osomere mu aya za Quran nosomerako edduwa ezo nonywa, tovunaana. wallahu a'lam. munsonyi obakeereesa. subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.